bino ebintu si bya kukwata ssente kubaako gwowa abeeko kyakolera oba tugenda kuweereza butuufu ani yakute ssente omuntu omu oli gwe yagambye mbw ate simanyi nze kamudde emabega waliwo akudde emabega atolina kyomuwadde waliwo kiraweewo ekyo zandibanga ssente zayiringanye omuntu okugamba omuntu nti ngenda kudde emabega kuki ku grounds ki ku ground za people power za amaanyi g'abantu naffe nawe tulinga komanda munne wendi so omwami oyo nze nalowoozezza nti labeka yasindikiriza komanda munnange afulumemu statement ezo forcing za ssente nti wabaddewo kintu kidogo okubeera nti azire mabegawo okutegera akantu ako so kalaze nti omuntu oli yainvestinze ate oliwo investing oba tugenda kuweereza bantu oba ogenda kufa kujjayo ssente zo zijeyo ntya ssente zange eba business oba otaddemu inofuna yes oba otaddemu buno si business buno buweereza bakomanda tubadde bameka mu race ani komanda Stephen Kaweesa ne komanda Serunkuma John Bosco ffenna nga tuli balwanyi ffenna nga tuli bakomanda era nga buli omu atuuka asaluutingira munne so kyampisizza si bulungi nga komanda mu race oyoba member of parliament okulaba nga komanda munanga stepping down tekyampisizza bulungi jukira kye tugendamu kyakwata buyinza tetwetaaga abantu beegwanyiza byabwe kujja kulya ssente zaabwe bwa musolo kudduka obulawo twetaaga bakozi bwe ya stepping down amaanyi ge n'agaba omulala ekyo kye yakoze komanda Serunkuma John Bosco okuva mu race yandeetedde okubeera nga si kyalonotative singa waba kati komanda munnange okudda emabega w'omusajja ekika ekyo kyamunafuyiza bati kigambibwa kibiina kye kyabatuuzizza gwe ekibiina kyakwengejjinze ng'omu kwabo abadde mu lwokaano ensonga zaabwe mpulira baali bameka baali babiri si kibiina baali babiri era omwami oyo yafunye dda akatengo ali wakati mu kutya era omulira aguwulira yensonga lwaki owulira atambula yeerangirira nti bamuwadde ddaki bwagamba abatuuze bwagamba abantu nti kadi ya Nasara municipality member of parliament nti bagigabye eddambu yagirina abantu bali maziga bakaaba bagamba Kaweesa waffe komanda waffe bamukoze batya mbagamba ebigambo bino bassebo ne bannyabo kadi tennaba kugabwa balekedde singa bamuwa tikiti tojje balekedde tebaswagimuwa gamba biri nabikugamba nga mmanyi buterevu nti bagenda jiwa komanda Serunkuma John Bosco kana kambata kye nali njogerako kati mbize kakati obufunze kadi ya komanda obufunze singa Kaweesa tebamuwa kadi asobola okujja independent ndadda kyengezaako kugamba kino Kaweesa tebakyaswala butamuwa kadi nsonga ali yekka kati webuze bagenda jiwali salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 072537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno kale wona osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero nkwaniriza nnyo ku mukutu guno ogwa MS Media kubuzaako nti osiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde asotuka ku buwanguzi nkuyozaayoza tuli mu keetegeekerero kalulu 226 olwaleero tuyiseeko mu bitundu bino ebya Busukuma ku base ya komanda Engineer Stephen Kaweesa tuze naye twogeremuko ku bigambo okwetoloola ffe olabe ebipande ebinene ebipande ate nga mbadde sinababirabako gwe bayita komanda biraba binene bizibu biriko ekifaananyi kya Kaweesa biriko n'ekifaananyi kya gye bayita protest vote Kyagulanyi president wa NUP ingini ogenda soko babuzeeko tugenda tandika programu y'olwaleero leero tugenda gikola mu style eno soko obuza abantu amannya gange erinnya lyange nze Kaweesa Stephen
NUP commander. Kawesa Steven NUP commander nga yenzi MP wa Nansana municipality addako. Ntwala omukisa guno okubebaza mwenna abandaba awamu n'abampuliriza. Steven Kawesa nze MP eyeesowoolayo nga sisuubira nti waliwo MP omulala asobola okukola obuweereza ng'obwange bwe ngenda okuweereza eri aba Nansana municipality bonna, Gombe division, Busukuma division, Abweru division ne Nansana division. Emabega emyaka 5 n'emyaka emirala gyonna emabega Nansana municipality tebadde na mukulembeze alinga komanda. So omukisa oguliwo eri ba Nansana municipality member mwenna abavubuka, abakadde, abantu abakulu, ababoda boda, abakyala, ab'obutale, abantu mwenna mu bika ebyenjawulo. Guno omukisa gw'amaanyi okubeera nti tulina omukulembeze owaddala atagenda kuleetera abantu b'e Nansana kukaaba maziga. Waliwo gwe bayita Seggirinya omugenzi. Mukama omwoyo gwe agulamuze kisa agw'ekyumula eky'emirembe. Yaweereza nnyo era ensi n'emusiima. Mbagamba ebigambo bino. Enkola eya komanda egenda kuba efaananira ddala enkola eya Seggirinya. Era emyaka 5 komanda ng'ali mu parliament abantu bagenda kulaba ku kibayita omukulembeze owaddala, omukulembeze omulungi, omukulembeze atuukibwako, omukulembeze abeera buli wamu, omukulembeze awuliriza. Sebo taata nze chairman w'ekyalo LC1. Njagala nga oweri ekatooke tweyongereyoko kati ninyo wali ku bipande bino. Nze chairman w'ekyalo ekyekatooke division ya Nabweno. Ya njimanyi bulungi ne office weri manyiwo. Kati wano tuli mu Busukuma tuli wano mu Kiwenda. Mbagamba ebigambo bino. Chairman w'ekyalo LC1 nategeera omuntu wa wansi kye yeetaaga. Eddoboozi lye lituuke mu lukiiko lwaki lw'eggwanga. Abantu baffe banyigirizibwa to the maximum. Kateebereza eno Busukuma abantu babajja ku kibayita ground rent. Ninga kino kyalo Busukuma tuli mu kyalo. Babajjako omusolo ogw'amayumba. Ekyo kikyamu. License aberenga amala. Ensonga y'emisolo gy'amayumba gisooka eveewo. So gye tugenda twetaaga bakulembeze nga komanda asobola okutunga n'ategeera biki ebiruma abantu. Mbagamba ebigambo bino nga nnondeddwa. Nze ngenda kuteeka offices mu buli muluka abantu babagenda otuusiza ensonga zaabwe bwe banansanganga. Ate nga offices zigenda kuba zikola ku nsonga zonna. Buli kyalo kigenda kuba ne tent, kigenda kuba n'obutebe, amasefuliya, amasuwaani n'emmotoka ne ambulance. Ebintu ebyo byonna buli office egenda kubamu ebintu ebyo. Era zijja kuba nga store, zigenda kuba nga stores. Nga buli muluka buliko store eya komanda MP. Nkugamba ebigambo bino nti amalwaliro abasawo tebabeeramu. Tuzemubeera ddagala. Naye tosuubiza by'otaasobola kukola. Sisobola butabikola. Nze ku mulembe gwa komanda teri ddwaliro litagenda kukola. N'amalwaliro agaagaana okusitulwa okuvira ddala ku level 1 gajja situlibwa paka ku level 4. Abasawo abatakola abatunuulira ssente ku mulembe gwa komanda. Njala tuyongere wano ku bipande bino. Tugenda kuba n'amatendekero ag'ebyemikono agagenda okumalawo kibayita ebbula ly'ebyemirimu ekikwatagana n'enguudo embi. Mukama wange gamba ebigambo bino sebe ekimotoka ekivuga enguudo nkimanyi. Mmanyi okuvuga emmotoka evuga ekola enguudo. Bino bigurede bye binene. Bigurede ebinene. Nze kyange kijja kubeerawo. Nga singa ngamba municipality nti wano mugire mu Kalakate tena mafuta. Yes, nga ndaba tewali nga komanda nekwatiramu. Ombaka nga yevugira kitoleera. Mugenda kulaba ku kye bayita MP. Omukozi ate nga si wantalo. Akolera abantu be. Teri muntu agenda kuddamu kwemulugunya mukulembeze nga tamulaba. Era Uganda kunze kwegenda otegeera nti abakulembeze bakyaliyo. Kunze kubagenda otegeera nti abakulembeze bakyaliyo. Kino nkikola saagala muntu n'omu yeekwasa. Era essaawa ya leero ekiriwo waliwo gwe mpulira mu kibiina kyaffe kya NUP ng'ali mu kwerangirira
ngani omuntu omwagamba ngafunye tikiti awo tugenda tuukawo ninja tusokedde ku bipande bino ano njagala otambuliza abantu bulungi kamera etambula okuva eri ekomewo nga twogera tuli mu kukola kibayita protest vote president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu kati wano we tuli wano we mu bitegekere ebyegombolo waliwo enkambi ezaali mu Nabweru mu area yange yennyini ey'Ekatooke ndowooza ebyo watambula municipality yonna watali komanda tewali ogwo mulimu komanda yagukola newankubadde waliwo ababitataaganya nga babiyuza naye mugana nga abantu baagadde komanda abantu baagadde komanda abantu bakola entalo ku bantu abakola obulumbaganyi ku billboards za komanda guli gwaggwa enkambi n'enjiza wano mu Kiwenda mu Busukuma bino sebo bigenda kutambula municipality yonna zino motoka zino motoka n'emipiira weegiri zino motoka ezo zolaba motoka bweziti n'emipiira kwegiri zigenda kutambula nga zitalaga municipality saagala muntu n'omwagamba nti simanyi komanda simanyi MP wa NASA naddako era saagala muntu n'omu kwekwasa nti anze munnange ati nali simanyi so ekikwatagana ne vetting kigenda maaso sente ozijjawo zikola ebintu bino bantu ebipande bino bantu mu 2021 natunda byange walaga nti ne kakati watuze kalina mu 2021 natunda byange ate ku luno olina sirina kyentunze bana bagamba nti watuze kalina balimba bulimbi abantu balina amaziga ku ntobo y'emitima gyabwe nga bagamba 20% okuba bino ebipande very good mba ndiawo ngaleesa akakadde akaleese mba ndiawo ngaleesa ataana muno temuli sente yange n'emu abantu balina ennaku gy'otalabanga 2021 nanoonya akalulu katono n'okunzita banzite nkugamba ebigambo bino abantu balonda omuntu omu eyabayiwa okumalira ddala emyaka emeka 5 okumalira ddala emyaka 5 ne bagamba lwaki tetwalonda komanda omulundi guno bagamba komanda ekyesente kikole kiveeko era omuntu yenna anaatubira okuvuganya komanda zingamba akaluwandi badde okavaamu kuba abantu banjagadde luno waliwo yansuubiza biliyoni namba eya sente amangu ddala nga maze ofuna kaadi kati biliyoni ojeetaaga nga maze okufuna kaadi yagenda kumpa nayeetaga mubutuufu ddala nakoze eki nawangudde nadda era yansuubiza biliyoni eyo yojja kugimpa nkoleremu abantu bange ebintu kuba siwaddiru ngenda kuwangula okwagala weekuli nga sikulimba abantu bagadde komanda ebipande bino omuntu waliwo eyampa milioni 25 yes 25 millions tugenda okola ki okuba ebipande genda okole nze si campaign nganzeka campaign nganze ne president wange era mulaba ku buli kifaananyi president wange era sebo mwami president totawaana bya bipande mu NASA na municipality feze yasooka we nali mu Katooke mu division ye Nabweru ndowooza abantu baagiraba ogwo mulimu nengukola so fana akatimba kati billboards guno kati gwe gusembye omulundi guno gwa mukaaga sisuubira nti mu NASA na municipality waliwo atamanyi komanda jukira zijja gwakumeka gwakubiri zijja gwakubiri naye ku luno tewali atakumanyi kati njagala abantu baleme kwekwasa kuba Mukama Katonda naye yakkiriza guno omulundi gwa komanda ate nga nkugamba ebigambo bino banaye ngenda bakolera ngenda kukolera abantu b'e Nansana waliwo kyendabye nganze chairman w'ekyalo gw'okimanyi nti abantu abamu basula enjala nga tebalina buddukiro abantu abamu tebakimanyi ekyo ngenda kukikolako ngenda kubeera ne stores nagwe si mulimu gongo mbaka wa parliament nja kukikola si mulimu gwange mulimu gyange gyonna ngimanyi gyonna ngimanyi era nja gikubulira nga tugenda maaso ensonga y'abantu abasula enjala nga tebafunye kyakulya njeyama ne NASA no china abasula enjala nga tebafunye kyakulya nga Karamojja yes ne bajja ku office ne mbawa nga chairman ne mbanoonyeza emirimu ne bafuna n'abalala ne bajja n'abamu abalala tebalina wakusula era katusofa nina rooms ziri 13 zisulamu abantu ab'enjawulo nga tebalina basula ezo nazo n'ensonga nja zikolako ngina zikolako ntya kuba mulanga nze Mukama mwebaza kibayita okusabiriza yampa osobola lobinga very good nesabiriza abantu ab'enjawulo ne bampa bakuyita ku lobinga nenyamba ki nenyamba abantu
ebyo ebyokulya kuba kufuna bifuna obipangisa abantu ne balima emmere n'eva abantu ne bafuna ekyokulya. Mwana wattu waliwo abantu kibatamanyi nti ng'onaagagga wala ng'onaafuna kolera abantu, ng'onaagagga wala ng'onaafuna kolera abantu. Era abakulembeze, buli mukulembeze abadde tamanyi kakodi ako, toyingira ofiisi ne weetuulako. Yingira ofiisi gamba nti nze nzize kukolera abantu so si kulwana ntalo. Akaseera k'okulwana entalo we kaba kawedde, yingira ofiisi kola ki? Kola. Nze nkugamba ebigambo bino tewali nsonga egenda kuddamu kuluma bannayuganda nga komanda bwena. Bannayuganda bannannansana. Ngenda kulayira okusaavinga Uganda. Kituufu. So nga ate ndi mubaka w'ennansana. Nsoosowaza bannaaki? Bannansana naye ngo bambaka wa ggwanga lyonna. Very good. Nsoosowaza bantu bange ab'ennansana. Era Nansana egenda okufuulukamu omukulembeze owaddala, omukulembeze omutuufu. Agenda okugasa municipality y'e Nansana, agenda okugasa eggwanga Uganda. Era nkugamba ebigambo bino enkyuka tugenda kubayo amaanyi ddala. Lwaki bino byonna bintiisizza nze. Saagala muntu n'omu yeekwase. Saagala muntu n'omu yeekwase. Naye ekirala ssebo nkugamba ebigambo bino. 2026 tugenda mu gavumenti mpya. Ssebo oli ye president. Addako. Tugaba ddagala Katonda yawonya. Sheikh Masunga ne Hajati Jaliya abasangibwa e Kawanda nga bayita mu kitabo ekitukuvu Kurhani mu bakuguka okusoma dduwa ezigoba ebisirani ebya buli kika, amajinni, amayembe, emirimu gyo gyafa, olina olutwe oba omukisa gwe gwabula, olina omuntu we yabula naye ng'oyagala akomewo, oba oyagala kugoba mizimu ne balabe bo enga teweddeko soole ng'onoonya omulimu, olina emisango mu kkooti egy'ettaka n'amayumba, olina omuntu walemedde kumwe ng'obasigala, omukyala oba omwami nga tolina kwagalwa, ezo zonna ensonga n'ebirala babikolako bulungi nnyo. Basangibwa Kawanda Bombo Road oba bakubireko ku 0769 ku email info@masungadoctors.com, ku website www.masungadoctors.com oba ku Facebook Masunga Doctors. Kyali kulanga kulanga Watalayira tasobola era tujja teekawo embeera gye bayita protest vote. Tugenda kuteekawo embeera oyo ateekeddwa okukulembera eggwanga lino Uganda, oyo gwolaba omwami His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ye next president of the Republic of Uganda. Tugenda kuba na government empya, Uganda empya. Ensi egenda kujjula essanyu, abantu bagenda kuba embuutu, abantu bagenda kusanyuka, abantu bagenda kulya, abantu bagenda kunywa nga bawerokaminga government empya mu mulembe gwe bayita Omwagulanyi. Yinsonga lwaki saagala muntu n'omu yeekwasa oye president sewe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Jeri abalamu twamaze dda n'okufulumya aposta egenda okutambula. Nagiraba. Yes. Kati njala tutandikire wano. Yetaata. Muli mu lwokaano era mwateekayo okusaba kwammwe. Yetaata. Ninyi nabye nalabyeko nga abamu ababiri. Omu yavuddemu. Mu kuvaamu teyakoze statement yegamba nti nze nvuddemu. Ekibiina gwe kinawa tikiti nja mudde emabega. Wabula yakutte amaanyi ge n'obuwagizi bwe n'abuwa omulala. Kana kambata yavuddemu n'agamba kati nze ngenda wagerazza mbaali. Ekintu gwe nga omu ku abo abaagala tikiti era abaasaba. Ekisooka kyakuleseewa. Ekisookera ddala nze mbadde seyagaliza nzekka. Buli wobeera mu race obaako gw'ogamba mu butuufu oba MP bwe bugaana lwaki lwona akole ki onaabutwale. Bakomanda tubadde bameka mu race? Ani? Komanda Stephen Kaweesa ne komanda Serunkuma John Bosco. Ffenna nga tuli balwanyi, ffenna nga tuli bakomanda, era nga buli omu atuuka asaluutingira munne. So kyampisizza si bulungi nga komanda mu race oyoba member of parliament okulaba nga komanda munanga stepping down. Tekyampisiza bulungi. Jjukira kye tugendamu kyakwata buyinza. Tetwetaaga abantu beegwanyiza byabwe kujja kulya ssente zaabwe bwa musolo kudduka. Olawo twetaaga bakozi. Bwe ya stepping down amaanyi ge n'agaba omulala. Ekyo kye yakoze komanda Serunkuma John Bosco okuva mu race yandeetedde okubeera nga si kyalo alternative singa wabaawo ensobi etatambudde bulungi. Wangi? Yandeetedde okubeera nga si kyalo alternative. Nze mbadde nzikiriza nti singa mbasiwereddwa tiketi
Serunkuma n'agifuna. Serunkuma agitwale. Siba naki nabuzibu. Siba na tabu yo. Kati Serunkuma yavuddemu. Ekyasinze okunkola obubi. Serunkuma kwe kwogera nti amaanyi ge gonna mu kifo okugolekeza emabega wa komanda munne Engineer Stephen Kaweesa nti atagolekeza ew'omuntu atabanga ku mulwanyi. Omuntu eyakajja, omuntu gwe yakayingira National Unity Platform mu mwezi emabega gutwakajja kengalo. Ekintu ekikyamu tabeeranga ko komanda n'omulundi n'ogumu, tabeeranga ko mulwanyi n'omulundi n'ogumu, tulwanye entalo. Era abaneefaananyiza be babasajja ba Serunkuma kana Kambata. Kati okugamba nti amaanyi ge gonna agatadde emabega w'omusajja yakayingira obuyengiza ekibiina kyandaze nti komanda munnange abadde akyabulamu okubeera komanda owaddala. Kati ninyo ekyokuvaamu ye nakyo tekyakwesiza bulungi. Oba kyabadde oke? No. Yabadde ateekeddwa okubeera nga is an alternative. Nga singa komanda Engineer Stephen Kaweesa abatafunye tiketi. Serunkuma agende. Komanda Serunkuma John Bosco agende nayo. Kitegeeza nti ffenna bakomanda Nansana municipality egenda kuba ekulemberwa komanda. Kibayita okuweereza n'okwagaliza ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Obutakuliyetinga abaddeko omuntu ono saagala mwogera bannakigwanyizi tetwagala kufoominga bukulembeze bwefaananyiriza munnanga abadde mu ofiisi n'okwefaananyiza obukulembeze obw'omuntu omwe yali mu Kawempe South tetwetaaga mbeera eyo. So kati omusajja ono bwe yazze emabega alabikira ddala nga mu butuufu ddala alina byenoonyeza nga yo omuntu. Kati komanda munnange okudda emabega w'omusajja ekika ekyo kyamunafuyiza. Bati kigambibwa kibiina kye kyabatuuzizza. Gwe kibiina kyakwengeejinze ng'omu kwabo abadde mu lwokaano. Ensonga zaabwe mpulira baali bameka? Baali babiri. Si kibiina. Baali babiri. Singa kyabadde kibiina teyandiyingidde vetting. Yandigamba ekyo Nansana municipality mayor kikoze eki kiwedde. Wante twesumbwa na bya vetting. Naye olwamaze omukulu n'ayingira vetting. Emu kubiraga nti byabadde babe bameka? Babiri. Ate n'amala amaanyi n'agamba agenda aggaze mabegani omusajja atabeerangako mulwanyi. Omusajja atamanyi tulwanye kyenkana ki. Omusajja atamanyi Nansana tugitwala wa. Omusajja atamanyi Nansana ebanja ki. Omusajja atabeerangako mu byabukulembeze. Kyalesewo essuubi ery'okufuna tikiti? Essuubi lyange liri kati 1399 liri 100% okufuna kaadi. Era omwami oyo yafunye dda akatengo. Ali wakati mu kutya. Era omulira aguwulira y'ensonga lwaki owulira atambula yeerangirira nti bamuwadde dda ki. Bw'agamba abatuuze? Bw'agamba abantu nti kaadi ya Nansana municipality member of parliament nti baagigabye eddambu yagirina. Abantu bali maziga bakaaba. Bagamba Kaweesa waffe komanda waffe. Bamukoze batya? Mbagamba ebigambo bino bassebo ne bannyabo. Kaadi tennaba kugabwa. Nkiddamu kaadi tennaba kugabwa. Era mbasaba mubeere bagumu. Komanda Engineer Stephen Kaweesa abaddengawo from day one. Entalo zonna ssebo tuzirwanye. Akalulu k'abavubuka buli division nagiteekamu mmotoka za drivers. Abaana nabayambako ku posters, abaana nabayambako ku billboards. Naliwo nnyo akalulu k'abavubuka. Era ezimu ne bazikwata, waliwo gye bakwatira Wanene Nansana ku poliisi, waliwo gye bakwatira Matuga ku poliisi. So embeera ebaddewo komanda bazze bannwanisa. Ebbanga lyonna zi countrywide tours. Komanda mbadde nga investinga to the maximum. Era omanyi n'emabega kaawo emmotoka ya komanda baagikwata. Emmotoka ya komanda baagikwata. Naye kakati ekyaliyo ku poliisi? Paka na kati emmotoka ya komanda ekyalemeddwa okubeera nga bagita. Nenyongera okwogerako n'abakuumi b'eddembe. Eyo yali mmotoka yange ng'egenda kunkolera mu campaign. Mbeegayiridde emmotoka ya komanda mugikwate mugimpe. One baagikwata mu bumenyi bw'amateeka. Nani ezizizaayo empapula zange expressing okwagala kwange, interest yange ku kifo ky'obwa member of parliament. Wakati mu kuvaayo ne batukolako bulumbaganyi. Ne batukuba emmotoka ne bagitwala paka na kati emmotoka tebagizzanga. So mbasaba emmotoka yange mugimpe.
Nyingira akawulu ne fighter yange enyambe ekyo nkibasaba nene munaba muganye akalunja kanonyeza kubigere gambe bigambo bino nze ndi mukulembeze okuvira ddala ku ground omukulembeze w'abantu eyategera omuntu wa wansi kyayagala nye kyatayagala onakyo yogeddeko nti bino ebyabadde obiyinza bikuleetera alternative ebyabaddewo byandeetedde okubeera nga sikyalina alternative so mbasaba bannannaasana mwenna temuddamu kufokasinga nga obono kati komanda ndinzekka kati ninyo tewakyali komanda mulala banayi naawe mu interview esembeeyo wangamba singa tebakuwa tikiti yes sir tojja kujja yes kuluno ogamba nti kulowooza kukwali nti kuba komanda babiri either Kaweesa mukusaba kwange mukusaba ko nali nsaba Sserunkuuma nti mu butuufu Mukama Katonda ono bwe kijja obubi ne staff na card egende wa komanda Sserunkuuma John Bosco Kana Kambata so kati alternative yavuddewo tukitwale katugambe mu mulesi mulimu babiri n'oli oli bwagifuna kati kuno yavuddemu gwe tubadde naye kyengamba kati ndizeka kati oliweka ndizeka gwe tubadde naye mu race nalekera omulala nalekera ataliiwo gwe balekedde singa bamuwa tikiti tojje balekedde tebaswagimuwa gamba biri nabikugamba nga mmanyi buterevu nti bagenda jiwa komanda Sserunkuuma John Bosco Kana Kambata kye nali njogerako kati ndizeka kati obufunze kadi ya komanda obufunze singa Kaweesa tebamuwa kadi asobola okujja independent ndadda kyengezaako kugamba kikino Kaweesa tebakyasobola butamuwa kadi masonga ali yekka kati webuze bagenda jiwani kati nga ne goli weesiga yavuddemu n'awagira oli omulala very good kati wakati oli yasazeewo okubeera nga nansana era komanda Sserunkuuma nja kusaba oveeyo ensonga eyo giclarifying ogitereze nti ekibiina gwe kinaaba kisazeewo gwe ogenda okukola ki so si kugamba nti amagye go gonna ogenda kugazeewo omuntu ataliiwo omwami oli taliiwo tosobola kuŋŋamba nti gwe oyingidde ekibiina mu mwezi guli oguwedde emabega ovuganye omusajja eyatambula n'ekibiina okuva ddala mu 2018 nga tuli mu people power 2018 yakutambula ne people power 2018 nga ntambula ne people power kati gamba ebigambo bino omuntu nga azze yesterday the other month avuganye omuntu azaalwana entalo kisozo yotaliiwo ekibiina tekisobola kubanga ensonga tekiziraba tubadde n'abantu bangi nnyo abatudisappointinze essaawa eno buli muntu avuddeyo okwegwanyiza naye nga balina ebyabwe bibaagala jjukira Nansana municipality edimandinga omukulembeze owaddala omukulembeze omutuufu sebo nja kusaba otambuleko bw'onaatambula ebigere bisatu nga bakugamba mulala nga si komanda bw'onaakomawo nja kuwa akakadde kalamba bw'onaatambula ebigere kimu bisatu bibiri bina nga bakugamba nti MP waffe si komanda Engineer Stephen Kaweesa nja kuwa akakadde kalamba era mwenna abakola ku nsonga za vetting n'okukuŋŋaanya information mbasaba mutwala amawulire amatuufu bajje ku ground bagende mu bantu ba Nansana municipality one by one bajja tegera ekituufu ndize kakati sebo era statement ziri uliriza statement ziri sibe banagira sibe ya stand down sibe aruchi kadi yange sikyaliko nti I will do what yange lwasonga komanda yakoze eki ya stepping down yavuddemu nawagira oli kitegeeza oli amusinga kama yawagidde taliiwo ndabanga atakkiririza mwoli era bajja kuba bagiyisiriza mwoli ng'eri munze ejja kuba eyisiriza mwoli naye ng'eri munze nga am the man standing kugamba ebigambo bye lwasonga taliiwo nedda kinoonyereze tetugenda kubeera n'abakulembeze abo beefaananiza omukulembeze abaddeko mu Nansana municipality bamumanyi sijja kumwogera linnya tetugenda kwefaananyiza mukulembeze eyali mu Kawempe South abantu bamumanyi naye sijja mwogera linnya naye muleke kati tugenda kubeera mu mbeera ezo Nansana municipality ekooye katemba
Ekooyo okubeera nga ekulembebwa abakulembeze abeeyagaliza ebyabwe. Abakulembeze abayitira Nansana okubeera nga Nansana municipality ng'ejjuddemu abagezi. Ng'ejjuddemu abagezi tesobola kulemberwa muntu nga yeeyagaliza bibye. Ebyetaago bye tulina mu Nansana municipality biyitirivu. One, eddoboozi ly'omuntu wa Nansana municipality liteekeddwa okuwulira ery'eggwanga Uganda. Eddoboozi ly'omuntu wa wansi liteekeddwa, representation eteekeddwa okubeera nga yeeyo. Budget zino ezijja zifuluma ziteekeddwa okuba nga waliwo omukulembeze asobola ozikubamu ebituli n'agamba nedda. Kino si kiki? Si kituufu. So oyo ye Kaweesa. Wateekeddwa okubaawo omukulembeze atunuulira ssente z'omuwi w'omusolo zitambula zitya. Waliwo amabaga agayingirawo. Wateekeddwa okubaawo omukulembeze atunula n'agamba nedda. Kino kitambula si butuufu. Commander Engineer Stephen Kaweesa siina wenja kusirika. Siina wenja kusirika nga ntegedde ssente w'omuwi w'omusolo ng'erina gyetambula mu makubo agatategerekeka. Sijja kusirika ssebo nga budget ezifulumye tezitambula butuufu. Nja kukola consultations mu bantu bange. Bana ekyo mulaba mutya tyanedda omubaka kiri bwekiti. So mbagamba ebigambo bino abantu abataliiwo bane baleme kubabuzaabuza. Balina ebigambo biyitirivu. Balaga abantu bange nti weebali. Bane mbagamba ebigambo bino komanda ndi ntya ndi omu tewali komanda mulala. Komanda munange gwe nabadde naye mu race yankoze si bulungi. Navaamu. Nata kuyita wadde. Yakoze si bulungi. Singa yabaddewo, singa ngambi nani mugambye commander don't stand down because you are an alternative. Wamutunulira nti bwoba togifunye yaso ogifuna. Nkugambye nze kyeri statement gye nagamba livuddeko emabega nti nze Mukama Katonda nga akireese bulala. Nemiranga kadi tekoze eki nga sigifunye. Lwansonga nali mmanyi ndi mu kalulu ne komanda munnange. Nga tuli ba komanda bameka? Babiri. Kati komanda yavuddemu. Yavuddemu kati ndinze. Meaning ne botagifuna so okujja independent. Gambe ebigambo bino. Sinza otagifuna. Kiri nali nnakyogera ku luli. Oh. Naye nnakyogera wa? Era akalulu sebo ngenda kukabeeramu nga yenze furaga beyala. Olwensonga ndi ntya? But abamu bagamba nti ekisinga okukubaza ssente zino z'okozesa mu constituency. Kati gambe ebigambo. Era n'abalala ne bakuyita mbega. Zino si ssente. Kuno kwagala kw'abantu. Katwacha bambalowooza. Abakulembeze nga mwagala okwefaananyiriza nga nze. Mubeera abakulembeze abatuufu. Ssebo zino kuno kwagala kw'abantu. Lwaki bambalowooza nti olina gy'ojja ssente ezikola bino? Very good, ninayo. Nti eri mu upper hand. Nedda nzijja mu muntu wa wansi alina obulumi bw'otalabanga. Omuntu wa wansi alina obulumi bw'otalabanga. Yensonga lwaki bonna bagamba Commander Engineer Stephen Kaweesa ayingira Parliament. So otukiikirire. Bakuwezi kuba ebipande. Otukiikirire. Kati bino byolaba bino ebipande bino. Already waliwo company ebikwasaganya. Mutuuze wange. Buli kasente ke bandeetera nga muyita mu office nga nkola ki? Okamuwa. Buli kasente ke bandeetera nga muyita mu office nga nkola ki? Awamu n'agamba nze kankube tulyebala. Ng'onyidde Parliament tunakola ki? Kati ze bayita sente ki? Kati sisobola bulumi obwo abantu be bakozesezza okunteeka mu ssente obutabaweereza. Wano ssebo tewali ssente yange era wano sirina kye natunze. Sirina. Lwaki abamu bakuyita mbega? Bampita mbega olw'enjagala abantu gye banjagalamu. Abantu gye bakoma okukwagala. Abantu abalala abatali batuufu gye bakoma okulowooza okwonoona. Era ng'oli eyo ng'abantu tebannakuyitako mbega. Manya tonnatuukira kubeera mukulembeze. Oteekeddwa okubaako by'okola eby'amaanyi ebisukkuluma abalala. Abantu bakuyiteko mbega. Lwaki libaako bussaamu ssente? Bakuyiteko mbega. Gundi bamuyita mbega. Tujja kumanya really that man is standing like a Stephen Kaweesa. Abantu bampita mbega olw'abantu okunjagala n'okukola ebintu ebinene. Ssebo tewali mu bonna bonna abalowooza nti bayimiriddewo nange asinga kubeera mukulembeze mutuufu. Tewali.
Tewali ansinga kwagala kuweereza Nansana municipality. Teri muvubuka agenda kuddamu kukaaba mulimu nti talina. Mu Nansana municipality. Nkiddamu. Teri muvubuka agenda kuddamu kukaaba mulimu. Mu Nansana municipality talina mulimu. Enamba y'abavubuka wagifunye abali mu Nansana. Ngenda kukola ntya. Kwanda becho kinene gamba ebigambo bino. Buli division ngenda kakasa nti erimu amakolero agatakka wansi wa 5. Nga gakola ki? 1 2 3 4 5 omulimu gwonna ekyo ngenda kusaka. Nfune ba investors baleete amakolero mu buli division. Amakolero njagala ameka. Nina n'enkola endala ey'okusomesa ebyemikono. Abantu bayiga okukola sabbuuni, abantu bayiga okukola emisubbaawa, bayiga okukola ebitabo, bayiga okubajja, bayiga okwokya ebyuma, bayiga okutunga engoye, bayiga ebyalo, bayiga ebintu bingi okufumba. Egyo si mirimu gyo. Muganda wange ebyo byonna byonna olina obitunuulira okumalawo ebbula ly'emirimu. Abantu gye bakoma okulabika nga tebalina ssente mu nsawo tosobola kubannyonnyola nti okulembedde bulungi. Nga baavu ng'obateeseza nga babulwa kye balya oteekeddwa okuteesa ng'ate neewalala otunulayo. Kalolaba omubaka ebintu bingi bitutunuulidde. Gw'okimanyi nti omubaka tolina kukoma kuteesa kwokka. Olina okubeera ng'olondoola ebyamalwaliro, oversight. Olina okubeera ng'olondoola entambula ku kyalo ebintu gye bitambulamu like ebyobuyonjo. Oteekeddwa okubeera nga olaba ebintu bingi. Oteekeddwa okuba ng'otunuulira bano abakwasaganya ssente za gavumenti okubeera nti zikoze kyezirina okukola kye ziteekeddwa okukola. Oteekeddwa okubeera nga tokkiririza mu bantu batyoboola ddembe lya muntu. Ng'omuntu walaba nga atyoboolebwa komanda yingirawo buki butereevu. So oteekeddwa okuba nga onoonyereza waliwo n'abantu ababula ekyokulya abatalina mirimu. Byonna ebyo oteekeddwa okuba nga obitunuulira. So olina okuba kalabalaba ate eri nga bw'oteesa. Ate nga bw'oyogera ne ku nsonga eziruma abantu wakati mu kubeera nti obalimu. Ssebo tebagenda kufuna MP alingazi lwasi ogenda kuba ku ground. Era mbagamba ebigambo bino bassebo ne bannyabo. Buli alaba vidiyo eno gitambuze. Teri mukulembeze agenda kubanga komanda Engineer Stephen Kawesa. Lwaki nkugamba bwenti ndi waddala ndi mutuufu. Era ssebo MS Media weebale nnyo era mukama akwe kyosinga okwagala okulabika nti information eno ogenda gitambuza abantu basobole okutegeera kye bateekeddwa okumanya. Abantu ababuzaabuza abantu mbukaadi bagifunye dda. Mbagamba ebigambo bino mu mpolereze. Ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform tutandika nga nakuza omwezi 10 omwezi guno gwe tulimu otuveetinga kati okutusunsula kunaaba eribbo date gye banaatuwa. Bati akakiiko kyakalinamu obwesige no nkakkirizaamu emirundi gyonna. Nkakkirizaamu 100%. Era kyonna kyonna kye kagenda okuvaayo nakyo kyekyo sigenda kibaako nakubuusabuusa kwonna. Tetukusuubira kuyita press conference. Press conference After nga teekeddwa okugiyita nga tebakuwadde nga bakuwadde. Tekisoboka ekyo ky'obutampa. Ojiyita weebaza. Muganda nga nebaza. Sikyasuubirayo wiini yonna ya muntu mulala. Kalimu bwomu. Noonyereza. Kalimu bwomu ssebo. Waliyo yakoze ekintu bwekiti. Tambuza ku video. Ebipande kubanga mu constituency mu nnyini. Waliwo eyanoonyereza president akalulu bw'ati. Waliwo yakoze ekintu bwekiti. Lwaki ngamba nti waliwo asobola okuntwalako kaadi. Tambula Nansana municipality. Ojitala godde ombuulire. Tewali watali kipande ekyo. Very good. Kati ng'ongamba nti waliwo asobola okuntwalako kaadi. Aba agenda gitwala atya? Abantu mbakoledde, abantu mbabeeredde nze nzije, abantu makomera. Nze mbeereddewo abantu. Nze ndeetedde abantu abalina ssente okuyamba abatalina. Muganda wange nze mpadde abantu basaries bwe nteereza ku bantu abafunye basari nga bayita mu ofiisi yange ndabika kati nnyingidde n'olukaaga. Allah ku level ki? LC1 nga chairman LC1 primary secondary university na universities ngenda mu makyaki
wakati mu kuwogera n'ensiŋŋaana y'abanene abayina amasomero mukisa ne bakola ki yabagukuwa ntambula mu masomero ntambula mu institute ez'enjawulo ne bana basomesa abasawo byonna ebyo jjukira kati nze nga chairman LC1 nategeera omuntu wa wansi nti talina kituufu kati kyonna kyonna kyekiri nkola kyonna ekisoboka lwaki abantu tebanjagale kati nga chairman LC1 ntegedde kye bayita obulumi bw'omuntu wa wansi omuntu wa wansi kyayitamu mutegedde omuntu bamaama baganda bange bamaama kye bayitamu wali mu kuzaala nze kumpi buli kaseera mbeera mu kusasulira bamaama nga babakwatiddeyo malwaliro era pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo mukama musaba amuwa obuwangaazi mukama nsaba pulezidenti waffe atule ku bwa pulezidenti obw'eggwanga lino Uganda yagambye nga tukutta obuyinza teri maama agenda kuddamu kusasula ssente mu ssanya teri maama agenda kuddamu kusasula ssente nga maze okuzaala ekyo kiteekeddwa okubeera muganda wange wiiki teyitawo nga sisasulidde mukazi ava kuzaala bajja mu ofiisi yange era nsaba Mukama Katonda angabirire ngenda kuteekawo ensawo ya ssente ng'eyo yo kuyamba bantu kino ngenda nakikola Uganda yonna kino ngenda nakikola Uganda yonna nga nsaba buli awulira nga omutima gwe gulina ekisa aleete ssente eri komanda tuyambe abantu era buli muntu yenna ajja kuba amanyi kye bayita obuddukiro ekitaliiwo kati omuntu naafuna obuzibu addukirawa alina waddukira ngenda kuteekawo ofiisi eyo emupiwa Nansana nga singa omuntu aba afunye obuzibu abaakujja akuba essimu tusaba wekitiibwa komanda Engineer Stephen Kawesa ayingire mu nsonga ze n'atuyambe abantu bati bajja tutandika ngokka tusaba ssebo komanda Engineer Stephen Kawesa ojja otuyambe ku nsonga eyo ya gavumenti oba togitutte nja kuba sije tutte ne gavumenti yennyini ejja kutuuka egavumenti omusajja tumuwe biliyoni singa ziizo ambi ayamba abantu kibayita omukulembeze kyateekeddwa okukola kati oyo yenze tusigenda kubeera mu ntalo byengenda okukola bigenda kuba biyimusa kibiina kyaffe ekya National Unity Platform kino kibiina kyajja kulembera ggwanga Uganda era abantu ababadde batuggyemu obwesige bane mugenda butuddizaamu ddala kuba abantu nga komanda kati tujja abantu nga komanda tujja kati nsawo otereze ku kino ekya kalina ebalwaga nti watunze kalina ndinatuze kalina oyingire akalulu kano nti ate era olina n'akataka kewatadde katale dane mumpulirize mbeebaza abatambuza amawulire ago era Mukama nsaba abawe ekiwummulo nsaba Mukama Katonda abagabirira ate abakuume nga we muli mukyali balamu komanda Engineer Stephen Kawesa sinnatunda ku kalina sirina kataka konna oba nnyumba gye ntadde katale gano maanyi g'abantu ekibiina kyaffe moto yaakyo people power our power amaanyi g'abantu ge maanyi gaffe kyenkozesa wano nakugambye nti oyo akubaza billboard alina company namba alina ebyuma biri ebinene mutuuze wange abatuuze bwe baleeta nga muwanga agenda akuba bati abatuuze abasula enjala be baleeta ssente munamu abagagga n'abaavu era ku ssente ezo ze bampa mwana wattu n'abasula enjala kwemba n'abalemeddwa rent kwembawa kweganze natandika dde okuweereza era kinnumira ddala abantu abataliiwo okujja ne wabayo abantu ababadde emabega nga tebabadde mu service kiba kirungi okulonda omuntu ng'abadde mu service ng'abadde wakati mu buweereza menyawo ekyokugamba nti natunze kalina natunze kisirina kye natunze era sebo sirina kye ngenda kununula mu parliament sirina manja sibe byaluli ndowooza Mukama yakiraba byaluli watunda kizimbe mpozi kalina yange yalugenda naye ate Mukama Katonda nampa ne ngamba siriddamu kukwata ku kyange ekiriwo kati Mukama Katonda nanzigulira abantu bangabiridde muganda wange era wendi wano ndowooza amasuuti ogalaba ndaba muganda amasuuti nagolola ddala ge masuuti ga parliament obulayo kulayira
lwasonga akalulu nakasigaddemu nanzekka eno suuti natumiza ntumye nga komanda akalulu akaddukiddemu ddala nze mbadde manyi kyakuyisiza bubi oli okuvaamu muganda wange ekintu ekyo kiri side bbiri one kyandeetedde okubeera ne win etakyaliko kubusabusa kyekirungi kyenakifunye esooka kyakoleddde okubeera na kyandeetedde ekirungi kyenakifunyeemu kyandeetedde okubeera ne win etakyabuusibwabuusibwa n'omundi n'ogutya ekyokubiri lwansonga komanda munnange avuddemu ate ekyokubiri kale nyinza okukiraba bwe nti nga bwe yabadde komanda nange nga bwe ndi komanda wali we yagenze obwa komanda bwe buyinza otuyamba wabadde waliwo enkambenti waliwo n'ayagala lino eggwanga lyetaaga balwanyi era gwali eyo nga toli mulwanyi oyagala bwa MP ngoyagala bwa MP ngoyagala bwa meya nga toli mulwanyi kyobutaweereza bulungi neggwanga lyetaaga balwanyi omulwanyi ye muntu ategeera ekiruma omuntu wa wansi n'alwana atereze omulwanyi ye muntu awulira nga waliwo ensonga etaaga okwogerwako mu palamenti n'alwana n'agyogerako n'alwana n'agibeerako paka wagigusa gwe bayita omulwanyi omulwanyi ye muntu agenda okunoonya akalulu k'omukulembeze yenna omutuufu bw'amala okukanoonya agenda akalonde bw'amala okukalonda akakuume bw'amala okukakuuma alindirire kalangirirwe bwe batakalangirira butuufu agenda akabanja atya maanyi ga muntu wa wansi akabanja atya because electoral commission yerangirira maanyi ga muntu wa wansi omuntu wa wansi wagamba nti nedda gwalangiridde ebitali bituufu wete kubanga omuntu wa wansi takkirizibwa n'eri ku gundi ku tale center muganda wange alwanira eno wansi n'owulira kye bayita amaanyi teetaaga kugenda na ku tale center alwanira eno wansi kati nga toli mulwanyi ebyo n'oba onaabikola ye protestive vote mukama waffe gyatugamba ensonga nga byesooka nti kyakuleetedde okubanga mu lukano wasigaddemu wekka ekyansanusiza ensonga eyokubiri nayo nengeri gikiri nti muganda wange mulwanyi gambye owaayi newali wabeerewo muki omulwanyi so kibe divided nti abalwanyi tubeere nga ki buli omu afunye position yes abalwanyi tuleme kubeera nga tuddusemu bwe tutyo mu ngeri emu oba endala ate onyongedde ekitunamu kirabye nti muganda wange alabika ndowooza wabaddewo ekisa mukama katonda kyeyatadde wakati awo ti abalwanyi tetuteekedda ffenna kukola ki kubulawo bwe tutyo tokiraba nti yalayika yalabye nti oli amusingako n'avaamu aluwa komanda yandabye namba oli guyatesiza naye njolako oli guyatesiza naye wabaddewo embeera era eyaleetedde obunafu bw'omwami oli bino ebintu si byakukwata ssente kubaako gwowa abeeko kyakukolera oba tugenda kuweereza butuufu ani yakute ssente omuntu omu oli gwe yagambye mbw ate simanyi nze kamudde emabega waliwo akudde emabega nga tolina kyomuwadde waliwo kiraweewo ekyo zandibanga ssente omuntu okugamba omuntu nti ngenda kudda emabega kuki ku grounds ki ku ground za people power za amaanyi g'abantu nga ffenna weetulinga komanda munne wendi so omwami oyo nze nalowoozezza nti labeka yasindikiriza komanda munnange afulumemu statement ezo forcing za nti wabaddewo kintu kidogo okubeera nti azire mabegawo okutegera akantu ako so kalaze nti omuntu oli yainvestinze ate oliwo investing oba tugenda kuweereza bantu oba ogenda kufa kujjayo sente zo zijeyo ntya sente zange eba business oba otaddemu olina ofuna amagoba yes oba otaddemu buno si business buno buweereza this is not business buno buweereza era ekyo bwe nakiwulidde nagambye ndowooza balaba abantu abataliiwo abalowooza nti we bali ate nga baba tebaliiwo bakola ebintu ebitali bituufu buli wokwata ssente obeeko wooziteeka nga tonayingira palamenti oba okoze investment but ekyo tekiri tesikituufu tekirina evidence ekyo kati omuntu buli wagamba nvuddemu naye kanzire ewoono automatically kiba kikola si mugiwoono automatically kiba kitegeeza nti wabaddewo embeera
etali eki etali ntuufu kikuleka waggwe kimpa buwanguzi one komanda munnange yazze ku position endala okitegera yazze ku position ki automatically ne kimpa obuwanguzi tinasigadde nzekka era gamba ebigambo bino akalulu nakawangudde dda era Mukama Katonda nze natandise dda okwebaza sebo kati okusaba kubadde kwemabega kati okwange kwebaza bwebaza kati dino mbaka wa parliament wa Nansana municipality ndi mu kwebaza bwebaza Mukama Katonda webale komanda munaye kasita yavuddemu komanda nasigadde ntya ndi mu kwebaza bwebaza abantu b'e Nansana ti Mukama Katonda wa buyinza. So kana kambata gobadde otyatyamu kana kambata si kumutya yabadde alternative yes gobadde olabanga alternative mba sikutte kaadi nga nsaba Mukama Katonda baweye kati ye yavuddemu very good kati mba nsabaani Mukama Katonda sikyalina yamude one kwebaza okwo kwendimu tewakyali balala bali nange gwolaba waani omulwanyi tulaguno omulembe gw'abalwanyi tewali mulwanyi mulala tewali yenzenzeka ani bana bazinira amazina the matter is not all about kuzina mazina buno buweereza togenda gendo digidire wantu tebantu bagenda gamba MP waffe no this is not a joking subject kuno si kusaagasaaga buno buweereza Nansana municipality yeetaaga komanda Engineer Stephen Kaweesa okusavinga ng'omukulembeze waayo nga komanda wa Nansana agenda okutalaga Nansana division agenda okutalaga Gombe division agenda okutalaga Busukuma division ne Nabweru division ng'atuukirira buli mukulembeze akola ebitali bituufu n'okulondoola buli kimu entambula zaakyo n'okulondoola amalwaliro ebyenguudo ebyobulamu byonna n'abamateeka engeri gye bakwatamu ensonga ne ssente y'omuwa omusolo nga bwetambula byonna ebyo so yeetaaga komanda Engineer Stephen Kaweesa mbalayirira sijja kwetamwa sijja kukoowa sebo mukama wange nze buli wenkampeyini nga ngaba ennamba zange abantu bankubira natandika dda sebo kukola emirimu abantu bakuba essimu bakibala sebo MP waffe wano tufiiriddwa taata sebo MP waffe wano akoze accident sebo MP waffe wano mugwana wange bamusibye sebo MP waffe tetulina kyakulya sebo natandika dda abantu nga bakuba oluseke ya rabbi si luseke ze mbeera mu kubeebaza okunzikiririzaamu omanyi kye kitegeeza mu bonna okubeera nga nze gwe bakkiririzaamu omanyi kyo bana balaba bakulira gw'omanyi kye teri singa era obawulira nga beeyogerako lwansonga si bakulembeze batuufu era nze buli wenfuna amawuli buli wenfuna ensonga bwe ngendayo nga n'ennamba nyongera okuzigaba bali mwongere mu soko ozigabe ne kaakati kati banange ennamba ya komanda yeeno sigenda gikyusa egenda sigala tojja giteekamu kanyonyi sijja giteekamu kanyonyi sijja kufuna namba ndala ennamba yange eya Airtel era eri 0705 388 0 0705 388 0 enamba ya komanda ya Airtel gwagikwata enamba ya komanda ya MTN eri 0775 98 77 enamba ya komanda ya MTN zonna gwazikwata waliwo ninane ya WhatsApp eri 0756 299 227 zonna ezo nzazikwata enamba ezange teziyitira mu bantu mbwate kubakwono ate yitira eri ate genda omulabe buli agikubako akwata komanda nze mukwata sebo maama obadde oyagala otya nti munnange oba oyagala obadde ogamba otya munnange nti munnange tufiiriddwa muli luddawa tuli eno munnange bamusibye muliwa. That is the commander we are talking of. So mwenna abampuliza mwenna abandaba mutambuza amawuli agali serious. Abantu baleme balimba, abantu baleme babuzaabuza. Already tulina omukulembeze, teri mukulembeze mulala. Era Mukama yakkiriza dda ge masuuti gano ge mulaba. Nze natandise dda okwebaza. Lwansonga teri MP mulala. MP ye komanda. Komanda munange ke yavuddemu.
Ebintu byakoze eki ebintu byawedde dda era bwe bawulira nga beerangirira nze sina bakugamba nti bampadde kaadi nze okukkiriza nkulina nti kaadi nakikoze eki ngenda gifuna sinnagamba ko nti bampadde. So waliwo akatenga akaliwo, waliwo kye bayita akalira akaliwo akaleetedde abantu abamu okwogera nti babawadde dda kaadi. Era bannaye mwenna abali mu Gombe division Busukuma na Bweru Nansana abadde bagamba nti komanda waffe ali luddawa bannange tebannagaba kaadi. Mubeere bagumu. Electoral Commission ey'ekibiina kyaffe kya National Unity Platform egina bikola byonna era gye kinaggwera tugenda n'okusanyuka nga kaadi zigabiddwa komanda. Saagala bigambo ebyo bituuke kugamba ebigambo bino kaadi nga zimaze okugabwa tugenda kusanyuka. Tewajja kuba maziga enewa amaziga abantu abanaaka amaziga nja babeererawo. Era nkomandinga buli muntu atafune kaadi nga gwe tofune kaadi komanda wendi ogenda bakolera ki bajja kujja bateke ku list eyaki bebamu ku bantu benjo sooka okulowoozaako nga nyingidde parliament. Buli muntu mubuuza wateeka mu mmeka buli muntu mubuuza situnulidde nze parliament sebo ndi musajja mugagga sebo nina abantu sebo Mukama yampa manyi okusabiriza manyi okusaka manyi okulobinga ogamba kusabiriza kirabika very good sikubi manyi kibayita okulobinga. So buli muntu yenna ali eyo kasaba takuwe kaade ngojja komanda nga nkuteeka ku list amangu ddala nga nyingidde parliament nga maze okufuna obwa komanda buli bwennyini n'emirimu olinga mwenna nja bakolako ebimu byeweteekako olinga olaba nga president kuba yaba ne donation. Kati gamba ebigambo bino n'omubaka wa parliament omubaka wa parliament office gyabeeramu mpozi nga togimanyi bumanya osobola obingiramu nini neero olubingira abantu eddoboozi Uganda yonna n'ensi ezeetoolodde eggwanga Uganda oba owulirizibwa ekibuuzo ekisooka ayogera ngaani mubaka wa parliament mubaka wa parliament. So ekikutta ogenda mu parliament si sente because oli musajja mugagga. Ndi musajja siina ze by'essente nedda kuweereza bantu kyekyoka n'okuyamba abo abali mu maziga kyekikuteesamu ssente zonna ogenda oweereza abantu baleme kukola nsobi kulonda abantu batali batuufu. Lindako ekikuteesamu ssente amaanyi n'obudde kuweereza abantu ekindeetera okubeera nti abantu bankwatirako nensobola okufuna akasente kano nensobola okutuusa ebintu bwe biti kuleetera abantu butakola nsobi kulonda abantu batali batuufu. Waliwo omuntu wayinza okugamba nti kale singa nali mmanyi okwejjusa ne kujja luvannyuma okwejjusa ne kubeerawo ekisitaagala yensonga lwaki kalaba emiti egikuba obuntu obwo buntu butulageeko ssebo tulage billboard ezo okuva eri wansi emiti mpola mpola ojje ng'otambula abo nina abatuuze balina machines ekatooke side ekatooke nga wakava ku ofisi y'ekyalo waliwo emabega awo waliwo omutuuze awo owa Trust God Wooden Workshop naye zituwe mu close up. Omukyalo oyo muganda wange ankoledde omulimu gwe sitasobola nakugeraageranya. Zino embaawo ampa ku bbeeyi gy'otayinza nakukkiriza. Kati bino byendaba wano bigenda kugenda mu constituency gamba ebigambo bino bigenda kutambula all over the municipality ate ebirala bigenda kukola ng'emmotoka bagenda biteeka ongabi bagenda biteekako ki emipiira bigenda kutambula nga bwe byatambula mu 2021 ne 2021 wabitambuza sebo na bitambuza zaali mmotoka bino bigenda kuyita ku nguudo kugenda kubaako emipiira ena wano Sakabuzo ne wali Sakabuzo emipiira ebiri nga eri emmotoka ennene ng'ekisika bwe bityo bigenda okuba moving billboards zigenda kuba moving billboards ebipande ebitambula. Yes. Saagala wabeewo
omuntu agamba nti simanyi MOP. Saagala wabeewo omuntu agamba nti simanyi MOP yegenda okuba operation. Saagala muntu agambe simanyi president. Simanyi president addako. Bwe mulimu ogwo MOP president. MOP president. MOP president. Zino tezigenda kuba stationed billboards. Zigenda kuba moving billboards from different places. Emipiira weegiri bamakanika bagimpeera ku bwereere. Muno kamotoka ebyo bikadde kadde. Babijjamu ebintu ebyo empiira kwe gitu. Ng'abantu bakuzeemu omulimu. Ogenda mpira banja kuyita. Nja kuyita otandika okuziraba nga zitandise otambula. Ojja kumpita. Nja kuyita. So abantu bankozeemu omulimu nze sirina gwe manja. Siri ku pressure. So kuno ndi mukwebaza bwibaza era se mukama wange mukama akwecho singa okwagala. Gambe bigambo bye. Amangu dala nga nyingide parliament. Nja kuyita ne basayo. Ne basayo. Ngezitowa. Ezitowa. Oba onaagula mmotoka, oba onaagula ttaka, oba onaagula kizimbe, eyo yo. Omulimu gw'okoze munene. Waliwo abatanditegedde mulimu guno, naye olw'okuba ggwe MS Media, buli muntu agenda gutegeera. Era mukama akwecho osinga okwagala. Amanya gange nze Stephen Kaweesa, National Unity Platform Commander. Nansana Municipality w'ekyalo LC1. Ekyasingira ddala okunzijayo nategeera ebirimu omuntu wa wansi. Nga mu ofiisi eri ya ssente. Mu ofiisi y'ekyalo nategeera ebirimu omuntu wa wansi mu ofiisi y'ekyalo. Muganda wange eyo ensonga yasinga okunzijayo. Ng'ate abavaayo beeyagaliza byabwe ne babulawo ne badduka. Ne tuddamu kubalabako mu kaseera k'akalulu. Kati njagala abantu bategeere nti abakulembeze gye tuli. Njagala abantu bategeere nti abakulembeze tukyaliyo. Nti komanda gyendi. Naye ng'oyogeza maanyi nnyo kiki? Wini weeri. Kasita komanda munnange yavudde mu race. Wini weeri. Kana kasuuti okamanyi. Olowooza ka bulijjo. Kana kasuuti olowooza ka bulijjo. K'abakomanda. K'abalwanyi. Nansana municipality yafunye mulwanyi. Yafunye komanda. Woga abantu babulaba. Lwaki tebabugula? Tebabumanyi nti gye buli. Babumanyi. Ne bw'abalondemu bw'abakomanda. Empya dako wa Nansana. So engineer ebigambo bye bisemba eri banna Nansana municipality olwaleero tukusiibule. Basebo ne banyabo. Abaami n'abakyala abakola municipality ey'e Nansana. Amannya gange erinnya nze Kaweesa Stephen NUP Commander eyesimbyewo mu municipal ey'e Nansana. Nsookera ddala obeebaza 1 Mwanonda mu 2021 nakwata kifo kyali kyakusatu. Munnange wa NUP yakwata ekyasooka nenkwata wa NRM nakwata ekyokubiri nenkwata ekyokusatu. Nafuna obululu bwali bugenda mu kenda. Era mu kalulu ako n'okunzita baali banzitiddemu olw'abantu okunjagala. Ensonga eno nginnyonnyola nnyo. Naye olw'ensonga nti era waliyo abo abaagala okunona erinnya la komanda bo tebabulamu. Ekyandeeta mu kalulu tebwali bujeemu. Tinnajeemera ekibiina. Naye olw'ensonga nti nze nali nalabye dda munnange aweereddwa kaadi nti si mutuufu, nagamba nedda sigenda kutuula. Leka nzije bwe naafuna win ngitwale butereevu njanjule mu kibiina kyaffe. Baali tebasobola gigaana. Naye ekyo kye nalaba abamu tebaakitegererawo. Mu myaka gino 5 basobodde okukiraba nti kituufu komanda yali alabye omukulu oli nti simuweereza mutuufu. Era okwesimbawo kwange nenkusitula nenkutwala mu bakulu nga nsaba okusonyibwa kwetonda kwange. Kugamba ebigambo bino abakulu bansonyiwa kuba ensonga nagibawa nti ekyanzijayo kwe kumala okulaba omwami oli nti si mutuufu nsobola okubeera nga nzija
bereza abantu bange sabo nensonyibwa era gamba ebigambo bino bannange ndiwo mutuufu mbagamba ebigambo bino bannange nze mukulembeze atagenda kwekweka nze mukulembeze atagenda baleetera kwejjusa nze mukulembeze agenda okulondoola amalwaliro okuviira ddala ku level 1 paka okakasa nti mubaamu eddagala abasawo bakola buli ddwaliro njafuba okulaba nti wabawo ambulance erituukako buli ddwaliro ngenafuba okulaba nti wabawo ambulance erituukako ng'eddagala mweriri n'abasawo nga weebali ensonga z'enguudo nazo nja zifiirako ddala okakasa nti enguudo zikolwa abantu abazanyisa tebayita okuzanyira ku mateeka n'okubeera nti basumbuwa abantu wakati kubamalako eddembe lyabwe nja kubeerangawo njafuba okulaba nga ssente w'omusolo ngirondoolera ddala obutamala galiibwaliibwa bwetyo njafuba okulaba nga mu paalamenti ndibeetingira ddala ku nsonga ezimu eziruma omuntu wa wansi nja kutuusa eddoboozi y'omuntu wansi mu paalamenti ezo bajeti ezinyigiriza omuntu wa wansi sijja kuzikkiririzangamu. Stephen Kaweesa ge mannya gange bannange nze mukulembeze teri mukulembeze mulala. Tweyanza nnyo tweyanzege ona wadde osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero ne Engineer Kaweesa Stephen NUP Commander Nansana Municipality ate nga yemba kaddako wa Nansana Municipality 226 231 tukomye wano leero tujja kwongera okulondoola ensonga ze Nansana era okukomyawo Engineer Stephen Kaweesa twongera okwogera ebigambo naye tukomye wano leero tujja kutandikira olunaku leero